oli w'amaanyi nnyo gwe akeeredde ku Spark TV enkya y'olunaku olwaleero nze Ahmed Wahab ne mu kitundu kyo era ng'olwaleero tutambuddeko mu kibuga okuba ntunyumyamuko n'abantu baffe lwaki obubenje bweyongedde ku makubo ate kisoboka kityo okulaba nti tubuziiza okusinziira ku sizoni gye tugendamu nti ya Christmas obubenje butera okuba nga bujja bungi biki ebiyinza okubeera nga bikolebwa okulaba nti obubenje buno bukendeera jjukira nti gye buvuddeko emabegaawo waliwo akabenje akaze ne kagwa ku luguudo oluva e Kampala okugenda eggulu akasse abantu ababadde abangi abawererako ddala so tugenda kuba nga tunyumyamuko n'abantu ab'enjawulo batubuulire ki kye basuubira ekiyinza okukolebwa okulaba nti obubenje buno bugenda mu maaso n'okuba nga bukendeera tambula naffe tube nga tweyongerayo mpolampola tugamba otya mukulu gyebale amanya gaffe Asimu Alex oli musaabaza w'abantu oba oli mugoba wa kidduka nze ntambulirako obutambuzi nga genda ku mulimu otambulirako butambulizi naye era okozesa bidduka ate era okozesa enguudo ennaku zino tulaba nti obubenje bweyongedde nnyo ku makubo ate sizoni gye tugendamu eri bize nnyo olowooza obubenje buno buva ku kyokubanga bungi era biki ebiyinza okuba nga bikolebwa okulaba nti obubenje bukendeera enguudo zaffe ndowooza ziri small zeetaaga kubeera wided bazongere baziteeke ku mutindo bazikole bulungi bazigaziye kati awo ndowooza obubenje bujja kukendeera kasita enguudo bazigaziye obubenje bugenda kuggwawo ndowooza kale tweyanzeege anko ogamba otya gyebale sebo amanya gaffe amanya Livingstone oli butereevu ku Spark TV ogimanyi ogiraba nnyo lwaki olowooza obubenje bweyongedde nnyo ennaku zino ku makubo kubanga wiiki ewedde waliwo akabenje akafiiriddemu abantu abangi ku luguudo lw'eggulu biyinza kubanga ensonga zivudde ku ki ebiseera bingi waliwo ne negligence y'abavuzi kusanga omuntu atambula kiro wagenda talabaayo bulungi oba wagenda kuyisiza naye ng'adduka nnyo so nze ndowooza mu biseera nga bino bya season bitugendamu andabadde abawo refresh courses z'abadureva bano ne babayita ne batuulako nabo ne bongera kubatraininga n'okubanyonyola kiki ekiddako kuba nabo balina famire balina n'abaana obulamu bwabwe baba babwagala so we banaayita refresher courses ez'abadriver naddala abavuga engendo empanvu bijja kuba biwedde at least percentage bajja kuba bategedde kino kiki ekyokukola muno mu season eno eyitugendamu bajja kuba bamanyi value y'obulamu bwabwe nabo nga bunga abantu ate ekyafiika salaama edda bwe bwaliwo fiika salaama obubenje bwakendeera olowooza singa bakikomyawo kiyinza okuba nga kikendeeza nakyo kisobola kukendeeza kusinziira ku bantu abakirimu kuba nakyo fiika salaama waliwo osanga nayo ng'erimu enguzi nyingi n'osanga wadde omuntu ali mu nsobi naye kasita alina akantu kadoogo asigala akola kyayagala kale tweyanzeege ka tweyongereyo nga tunyumyamuko n'abantu baffe ab'enjawulo ku nsonga lwaki olowooza obubenje bweyongedde mu ggwanga erya Uganda n'ebyo ebiyinza okubeera nga bikolebwa okulaba nti obubenje bukendeerera ddala seeka salaamu aleikum gyebali oli musaabaza w'abantu okolera wano okolera mu paaka empya olowooza lwaki obubenje bweyongedde nnyo mu ggwanga erya Uganda ennaku zina ate era biki bye tuyinza okukola okulaba nga obubenje tubukendeeza naddala nga tugenda mu sizoni y'ennaku enkulu amakubo mabi nnyo amakubo mafunda n'abantu basoose okukozesa ebitamiiza badriver bakozesa nnyo ebitamiiza kati basooke bakeberanga nga tebannatuula ku steeringi bantu bennyini be balina okumanya ki kye balina okukola ne bakola ekyetaagisa okukolebwa mu budde obwo amanya gaffe amanya bampita Shafiiki Hassan kale tweyanziza nnyo tweyanzeege papa ogamba otya amanya gaffe amanya bya Mukama Amos okolera wano mwebale kusaabaza bantu Western yonna Global Bus esinga mu Western yonna mwebale kusaabaza bantu amina mwebale era naffe tuwaga ennaku zino obubenje tulaba nti bweyongeddemu ennaku zino biki ebiyinza okuba nga bikolebwa naddala nga tugenda mu sizoni ya Christmas okulaba nti obubenje bukendeerera ddala sinakindi n'obutabeerawo ddala ebyaddala obubenje ekibuleese nguudo nfunda abakola enguudo bazikola mu kiseera ekiwanvu bagamba nti bayazikolera omwaka gumu ne bazikolera emyaka 5 kitegeeza tera obubenje bubeera bugenda kweyongera buli we bakola like for example eryawo bakakolerawo omwezi mulamba ate nga tuli mu tawuni wano nga balaba basi weeziri ebinnya ne babireka nga biki nga bibikule ekifo ky'okuba nga bakola ne babikka
kitegeeza kataawa akagudo kafunda ate waniwo okuva eri wansi mu tawuni okwambuka waggulu obubenje bujja kubeera nga bweyongera kasaba banga tebagaziyiza nguudo. Ne bagamba baddereeva bamwe bakozesa ebitamiiza y'ensonga lwaki obubenje bungi ku makubo obwazi bbaasi. Nze ekyo sijja kukkaanya nakyo nti bakozesa ebitamiiza kati ngaffe abaffe ebyaddala tosobola kubanga ovuga abantu ate nobanga okozesa omwenge tekisoboka era ne kampani yennyini babeera bagenda kugoba bugobi. Kitegeeza byokola bibeera tebikola ki nze nkiteeka ku nguudo. Enguudo y'ensonga lwaki obubenje bungi bagaziye enguudo oba waniwe oba zino ziwaniwe zigere zimalayo zimasaka Mityana banaye bakole oluguudo lw'Emityana paka 40 dufu bwe bazikola buli kimu kijja kuba kiteredde. So sibya nti babakozesa ebiragalalagala no nguudo zenfu. Kale tweyanzege katunyumyemu ne maama ono supervisor. Maama wasuze otya? Oli bulungi? Webali kusaabaza bantu. Ndaba oli supervisor ku Global, right? Yes. Wiki ewedde wabaddewo akabenje ka bus akassa abantu abangi. Tulaba ntugenda mu Christmas ebiseera bino obubenje butera okubeera nga bungi. Olowooza biki bye tuyinza okuba nga tukola okulaba nti tuziyiza obubenje okugwawo mu kiseera kino kye tugendamu sina kindi n'obutabeererawo ddala kabenje konna konna? Nze okutwaliza wamu nga nze omukyala kiro ayogere ku byekiro kubanga emisana tetera nnyo kubeera akasidenti. Kiro singa bade bagamba ti gavumenti ekwatagane ne ba owners ba bus baba bananyini bagambe eti kiro bibeere ba driver aba omu ng'akooye omu atuka kukola ki kuwumula kuono ng'akooye ono ajja avuge naye oli akoowa n'atuka kuyita ne kuva embalala n'ayita lya ntonde ng'atategedde tayise lya ntonde basi yevuga yokka n'atuka Masaka n'alyoka gamba n'atuusa etya wano oba sina kindi hamp ye mukanga nekola ki nazukka badriver bamu batuka n'okupangisa abantu abayogera abali amayirungi bamayogeza alemo kola ki okwebaka which is not okay. Kye batukola tusabe bananyini basi ne government tukwatagane wamu okwetaasa ebyo byonna ebibaawo singa se ekyo luli nti driver abeera omu singa akabenje akutera abantu babafaabo singa tetwafiirwa abantu bangi. Amanya gange nze Hadija Jole. Tweyanzege Madamu Hadija amanya gaffe. Amanya bampita Kasita Akisamu. Gwe ku Global okola ki? Gwavuga abantu? Nze ndi kondakita wa Global mu service ennungi. Kale oli ku Spark butereevu ogimanyi? Spark TV ngimanyi bulungi. Kaakati tuli wano tunyumyamuko ku nsonga ebiyinza okuba nga bikolebwa okulaba nga obubenje bukendeerera ddala ku nguudo naddala sizoni eno gye tugendamu ya Christmas tulaba nti obubenje bweyongera. Already waliwo akabenje akaguddewo gye buvuddeko emabega wakassa abantu abangi kati nga abasaabaza abantu buli lunaku olowooza biki ebiyinza okukolebwa okulaba nti obubenje buno ku nguudo bukendeerera ddala sina kindi n'okuba nga buggwerawo ddala? Tulina okumaintaininga badriver baffe okubeera nga bavuga ku speed eri low n'okugoberera amateeka agafuga oluguudo kyekiyinza okukendeeza ku bubenje wano. Driver n'omugambako n'ata overtakingira watalina ku overtakingira n'ebirala mpola mpola. N'abasaabaze baffe obutateeka badriver baffe ku pressure ne basobola okuvuga bulungi engeri gitugenda mu budde bwaffe bwa Christmas. Bagamba nti mmwe mutikka akabindo basi egendamu abantu 67 mugisaamu abantu 9. Bakulimba sebo ffe ezaffe basi zaffe kyemanyi ku luguudo luno olwa Western ze basi ezisingayo obulungi tutwala abantu abasaanidde okugenda mu basi. Temutikka kabindo? Situtikka kabindo. Era mmwe babakyuzinga aba bus companies nti basi ogiwa omuvuzi n'agivuga n'agitwala eishaka n'agikomyawo e Kampala n'addayo ng'ali omu. Lwaki temukyusakyusa badriver tebakoowa? Sebo amazima ago ebyoyogedde ago si mazima kuba essaawa zino ogiraba basi eriko bakondakita 3 erina badriver 2 wagituusa embalala nga yeebakamu ng'omulala agikomyawo ate ni basi tulina nnyingi zino zonna zaffe tulina n'eziri eyo mu parking basi tulina nnyingi sebo. Kale tweyanze gwaliwo owa executive gwe baŋŋambye gwe nnina okwogeramuko naye seekajje tulabe seekajje twogeremuko naye mpola mpola. Kale Seeka salamu alaikum. Oli bulungi? Ndi bulungi. Gyebali? Baŋŋambye gwe driver asinga okuvuga basi mu Uganda.
nga kyogereekyo okay nange mwindi nange gwe tokyekkiririzaamu nti gwasinga okuvuga baasi kubanga nkitegedde kati engeri gy'ombuzizaamu nkitegedde okay kaakati tugenda mu Christmas season tulaba nti ebeera bize nnyo era mu mbeera eyo obubenje bugenda maaso n'okuba nga bweyongera olowooza mu sizoni eno gye tugenda mu biki bye tuyinza okuba nga tukola okulaba nti obubenje ku nguudo tubukendeereza ddala sinakindi okubumalirawo ddala obubenje tulina okuvuga n'obwegenderevu nga tetupapa kyekikulu nnyo ekyo bagamba mwe badriva muyisiza nawe mutalina kuyisiza lwaki mubikola ebintu ebyo ku nguudo si buli omu yenna ntayisiza watasana kuyisiza naye kisinzira onavuze avuze atya anti kyekyola kati ennaku zino badriva bangi bagenda mu training okugezaako okukola ki okuvuga bulungi mukulu kale ate kye bagamba nti baasi ogivuga n'ogitwala kati nga bw'ogenda ofuluma ogenda embarara ate nga gwalina okugivuga ogikomyawo obukoowu bw'abadriva naye y'emu ku nsonga lwaki obubenje bubanga bugwawo obukoowu webuli naye kino kyagenda n'okukomawo ekyo kya bulijjo ne lukya tikyeyogera mpozi kasinga bwogeza ate n'okukoma ate n'oddayo awo kiba kibi naye bwogenda n'okomawo kyekirungi kale tweyanzeege gyebali amanyi Sewankamba Abduswabur gwakuŋŋaanya akasente nkulaba risiiti ndowooza gwagenda okunkolako agenda okukolakera kale olowooza mu Christmas season egenda okubeera bize nnyo biki bye tuyinza okuba nga tukola okulaba nti obubenje ku makubo bukendeera n'okugwerawo ddala ndowooza kusensitizinga abadriva bonna bakozesa amakubo okubanga batambulira ku mateeka ga traffic ge baba bataddewo obutavuga ndiima okusiba seat belts loading capacity nokebera emmotoka enfuku okuba ne bazijjako oza kiyinza okutaasataasaako kale tweyanza eka tuyingire munda tube nga tunyumyamuko n'abasaabaze mami wasuza otya oli bulungi gyebaleko oli ku Spark TV tunyumyamu ku nsonga z'okutambula kubanga tulaba nti oli ready mu lugendo mugenda mbarara tugenda mu Christmas season gye tulaba nti ebeera bize nnyo olowooza biki bannannyini mabaasi gano n'abasaabaze abantu bye bayinza okukola okulaba nti obubenje bukendeera ku makubo naddala mu kaseera kano ke tugendamu ak'ennaku enkulu bakendeeze sipiidi ingambo linyankole bakendeeze sipiidi bareberere emigugu y'abasaabaze kandi babe careful on the road batasiemu n'abantu aba kwetegereza n'amahano abantu abari kutakwetegereza abari kwija obundi kwiba obundi kugira eki bakora omu baasi rero Christmas ebeki mama amazina gawe Victoria Rutihendo oyebare kale tukyagenda mu maaso mpolampola taata ogamba otya wasuze bulungi ndaba oli ready ogenda mu lugendo kaakati tunyumyamuko ku mbeera y'obubenje yeeyongedde ku nguudo ate nga tugenda mu kaseera kannaku nkulu olowooza biki ebiyinza okuba nga bikolebwa okulaba nti obubenje bukendeera sinakindi nga bugwerawo ddala first of all badriva abo abavuga ekiro bakoowa singa babeeranga babiri oli n'atwala ruutu n'akomawo bakoowa ate kiro ne visibility ekendeera bw'oba ovuga emmotoka tolaba kirima tekiri wala n'enguudo zaffe zikyakolebwa si nnungi nnyo kiri awo ate nfundamuko so nze ndowooza badriva abo bandibadde nga babeera babiri amu bw'aba akooye mulala n'agikwatamu then n'enguudo zaffe zidaabizibwe bulungi kubanga olaba zirimuko wali sections ezirina ebinnya amanya gaffe taata bampita Waspa James tweyanzeege abasaabaze bo bali ready bagenda mu lugendo mbarara eno global bus ate nga executive waliwo abakyala wano banyirira okukamala twagala kubanga tunyumyamuko nabo batubuulire ku nsonga zino mpolampola maama mwasuze mutya mwebale kunyirira amanya gaffe Christian Beronji oli ku Spark TV ogimanyi ogiraba okay kati embarara okeddeyo mu Christmas oba just olina byogenda kuluma lw'okomewo e Kampala wala byengenda kukola mukomewo
Kakati tunyumyamuko ku nsonga si nnyingi nnyo naye za ngeri y'abantu gye batambulamu ne safety yaabwe ku makubo olowooza biki ebiyinza okuba nga bikolebwa nga tugenda mu Christmas season of course tugimanye ebeera bize nnyo obubenje bubeera bungi naye waliwo measures ezisobola okuba nga ziteekebwawo okulaba nti obubenje buno bukendeera sinakindi n'obutabeererawo ddala olowooza ebimu ku ebyo biki ebiyinza okuba nga bikolebwa okumalawo obubenje abantu ne batambula bulungi ennaku enkulu ne ziba nnungi? Most of the times they need to, one, the driver has to be caution where he's driving. Second, he must have a seat belt. And drinking alcohol on the road is also not good. So he also needs to be mindful of that. Okay. Mami ogamba oti? I'm okay, how are you? Mweronze babiri ne mugamba abakyala abanyirivu ke mutuule mwekka? No, we just found ourselves. Oba mwazze mwembi? No. Okay. So it's English that is simpler for you, right? Yeah. All right. What's your name? I'm also called Ayebare Christine. Ayebare Christine. Yes. What do you think should be put in place or done to curb accidents on the different roads leading in and out of Kampala? First and foremost, drivers should reduce on the speed. Okay. They overspeed and then they overtake where unnecessary, most especially in the corners. Okay. They should also take precaution of that. Okay. Yes. Then I think also these drivers are overworked, as if they do not get enough rest. That also affects them and it has led to more of the accidents. Okay. Yes. Kale tweyanzeege ye omukyala agamba nti ba drivers singa bawummula ekimala ekibeera kimala singa bawummula ba driver tewajja kuddamu kubeera bubenje yadde. Okay. Nange kantuuleko mu executive mu kitebe nkiwulira engeri gye kiwoomamu mulimu ka AC mulimu obutaala mulimu wokyajingira amasimu ebintu bingi nnyo ebiri mu baasi eno executive era okuddamu okugenda embarara sigenda kuddamu kulinnya baasi ndala yonna. Kakati ngenda kuzaayo mu studio ewa Keifas ne Miuka babenga bakongerayo ne program eya Spark ku makya. Nze Ahmed Wahab olwale tubadde wano ku Odi Kampala nga tugenda maaso n'okubeera nga tunyumyamuko mu kitundu kyo n'abasaabaze abasaabala n'abantu abalala abakolera emirimu gyabwe wano okulaba butya obubenje buno bwe busobola okubeera nga bukomekkerezebwa ku makubo ag'enjawulo agayingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Abantu baffe babenga bayita mu nnaku enkulu nga balamu bulungi nga tewali wafunye buzibu bonna. Tova ku Spark TV siba bulungi weeraba.